nti atwamukubiranga essimu zizo ziwulirize. Yabadde nga ategeeza kati oli mulamu. Yavuddemu statement egamba nti byenneekwaza wishing others saying Jakana your presidential material. Does that mean nti nze nabateekayo babyogere ebigambo oba nti nze mbiwandiika oba nagamba nti oteekewo abantu bawandiika ebintu ebyo? Naye Bannabuganda Village Stock Nation kanka kabadde mukwano gwange nnyo, numiddwa ge mazima era nina obulumi bungi gyali. Ebbanga ly'okuba ne mukwano gw'emyaka 5 nga mutambula si ttono, naye tekirina bwenkanya keera nkya nti ate bakubuulidde nti abadde akulyamu olukwe yekkanka kapita gubadde owakana naye oba gubadde wangaala naye. Ne bakubuulira n'amasimu ne bagakuteerako nti atwamukubiranga essimu zizo ziwulirize. Yabadde nga ategeeza kati oli mulamu. Yavuddemu statement egamba nti byenneekwaza kaza nawona dda era nabuuziza bannakamera bankutte ejjo ne mbaga nti bane mundaba wano ddala mulaba nawona ndi mutereevu. Abaffe kale kano wendi wenfaanagana musabire Katonda kabaamussaako katono nnyo afune kyendimu essaawa zino ng'oggyeko buli obulumi obwasooka, naye wano wendi mu bulumi nsabire kanka Katonda bumuteekeko katono tumanye butya bw'anaawulira ategeeza abantu nti wano oba mulamu kuba kwekoza. N'ategeeza abantu nvuga emmotoka era sente nagulamu emmotoka n'engula ne mukyala wange emmotoka. Muto wange ali Nadduli Kibirango yasembayo ewa taata mu kitaffe yakwata emmotoka n'ajja omukyala wange Liz Aliya n'amugamba nti vugiranga mukulu wange osobole omutwalanga mu ddwaliro. Abadde nga mpa sente zigenda mu ddwaliro, abadde bamuyita dduka Walusimbi. Buli wiiki bantwalako emitwalo 25 nga neze emmotoka teziriiko paka lwe yampa emmotoka nangaye emmotoka yeekuyambeko. Enywa kitono Mazida 13221 bwebukera enkya nga nafunye sente ziteekeka nga mwansindikidde sente nkeera nkyagulira mukyala wange Mazida 221 modo Subaru gyenina gyenvuga eya Ligase agimanyi ye taata gimmotoka giyango sinze nagyegulira taata yagengulira nga yakalulu era bwe nava mu kalulu nagiteeka nawuwe yakamala kujinziza jjo ly'abalamu temulukawo iyo gitwale esobole okukuyambako nayo naagizza. Mama Florence Bukenya nanga nti nja kusindikira sente emmotoka eyo giseeko emipiira kubanga gyebanja gyokka. Naye yayogedde bye baŋŋambye ebintu bingi nze nagaanye okuwuliriza eddoboozi lye nagaanye naye mbategeeza ate nga naye kwali n'asobola okumuwa eddoboozi n'alimuwe amugaa nti Jakana Nadduli akusabye nti sindika buli kakica yenna gw'owulira nti osobola okumumwogerako nga mutuufu yadde mukyamu oluvannyuma ajja kukwanukula naye okwanukula kwe kugamba kutya nti asabye Katonda mu buli kigambo kyonna eky'obulimba kye wataddewo Katonda akuzikirize nga bwe yazikiriza Falaawo akuzikirize. Thumma wallahi ndayira fa wallahi billahi tallahi kankaka sirigenda kukusonyiwa mpaka ng'ofukamidde mu maaso g'abantu n'obagamba nti Jakana namuwaayira. Bwe kinaakulema ne kyolina kigenda kukuggwako nga sirina kyekutteko obula okukwasa Mungu ali waggulu. Personal life yange sitwananga nakona mukyala yadde okumuvuma yadde okkeera enkya okukwana omukyala nga nkimanyi oli gwe nnina mwagala era abakyala bonna bakimanyi nti wembanga nina okuba nti nkwagala bwe mba wakukyawa nina kufuna mukyala mulala era mmala kukuwa nsonga. Abaffe singa nina abakyala ntoko oba oliawo nalibadde n'abaana kumpi nga 4 oba 3 oba 10 katugeze kale nalibadde n'abaana nga kitono nnyo 9 oba 7 naye omusajja n'omupaayiriza otuuka ku elementi ng'eyo olw'essente nze sente nzikusonyiye nabo bonna bagamba nkuwabire mu episode eri nabagambye sijja kuwabira kankaka sente nzimusonyiye wabula kisimusonyiye biri ebintu bibiri bye bigambo byavuddemu ebyobulimba gyendi ate ekirala kwe kuba nti yabadde ambega nga mukwano gwange gwe nayita emirundi 3
before nga tannabitekana mu kamera mugamba jangu twogere abasajja bayinza okuba baagala twawula n'agaana okujja kinnazuula nti ayinza okuba yatya ng'amanyi nti ngenda ate kwogera ku ssente ze baamuwa kuba abantu olwedde n'essaawa yaliro bakyasindika obwapulobulaga nti kankana namusindikira essente on the same line esembyeyo 59 even today bansindikira bupapulo obwo baŋŋamba kimu kanka muwawaabire ssente aziseseme mbasaba era n'okubategeeza mu butegeevu obw'ekitalo bayibuli yagamba nti mbaleke babikole bali byekolera okwewabira kanka ekyessente ng'ate mulaita jazizza kanka kogamba nti ennyumba yate gyaba bakwata banziriza gye yagula w'ekimuloka gy'alina byonna sijja kubitunulamu katonda ajja kumpa nga bwe mubadde mungabirira nsaba kimu kufuna ssente za musango ekyo kyensaba $20,000 mwasonde ssente ebbiru y'eddwaliro n'engisasula neggwayo $5,000 babadde bazibanja nazisasudde mwasonze ssente ekisambi ne bakifumba ekyekivaamu enfunyo for the 16 days zinamala mu kkomera kati njagala mutandika okunnyamba mu kusaba okw'ekitalo ate era musonde ssente nsobola okusasula sureties ezawe banteekako okunneeyimirira $20,000 bwe tunaba tumaze okuwangula essente zo zijja kutuddira naye mpisizza n'eddoboozi ku Buganda Village Stroke Nation okubategeeza nti olwanukula lwange olugenda okusembayo ku kankaka luli lumu nga sigenda kuddamu kumwanukula lugenda kubeera ku UNN olwaleero ekiro nga ngasseeko olw'omulenzi oli lwe yambuuzizza niwamala yabadde ateesetese olwaleero tugezeeko okwanukula ku ebyo ebyayogerwa naye ate ndi mukyalo simanyi nti oba anaasobola okujja mu kyalo eno eddoboozi naye ng'aliwulidde kuba nadde ntambuuza empapula za musajja yatutomera nenzijjako ematuga ku poliisi we navudde nezigyewaata ate eno naye ate ebigambo bya kankaka salitaze nakitanga abiwulire kubanga ye bw'anaamukolimira kankaka gy'agenda okuggwera birigenda kubeera bibi nga tamukutteeko biidhini rahman nsaba allah ali waggulu oyo ansasulire kankaka ekimugwanidde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uganda yencha ekimu kyawuliranga kyalibadde kinswaza nga kinzijja ku maapu obanga kinteeka awo wenteekeddwa kwa mu position ensentegeere ekyo nkimukkiriza kikole then oluvannyuma nja kwanukula entegeera ye nenneeyisaaye. Ekibuuzo kyabadde kimu nti ssente ze baakuwa oba ze tubatukweza nga za Jakana Sulaiman Nadduli waziteeka wa zaatuuka tezaatuuka of which sinze naleese topic omuntu yazanye eddoboozi ng'abanja ssente $5,000 ge baasindika nembanga saagafuna era bwe yabuuza namugamba nti ze ssente sizifunanga. Ekyokubiri neyaweereza kankaka ssente ku mulundi guno nga nkwatiddwa sina kikumi kyonna kye nali nfunye kuva wuwe. Yafumikidde agambye nti ssente yasasula abasawo bagambe gye nalaganga nembanga sibasasudde. Nsomesa nnono obuwangwa obulombolombo n'empisa naye ndayira mu linnya lya Katonda njagala kankaka asitula abasawo abo bye nagenda naye ne gye nalaga obanga yabazuula buzuuzi nga nagendayo nga nze nagendayo nga bammanja. Ekyokubiri ndayira mu linnya lya Katonda sirinaayo musawo yenna gye nalindaze aleke kubeera mwana muto kuwaayiriza ng'asuubira nti anaayogera ebyekyana ekito ensi egezeeko okusuula erinnya lyange oba ate okuloosa n'abasigalidde nti nsobola okubeera omusirusiru tuka ku leveeyo. Abaffe abasawo bayibuli yagamba nti bino mbikole nga nabiri obutabirekangayo. Yabikisa bakabona n'abawandiisi n'abyatuliramu abaana abato. Bukedde olwaleero nti kiki yali ategeeza mu bigambo ebyo gye nakoze ensinzidde ku eyeetaaga okwanukulwa kankaka teyajja. Ne mukubira ogwokusatu ndi mu ddwaliro kankaka jangu mbadde nkwetaaga waliwo bye twetaaga twogereko ababiri ng'ab'omukwana ab'oluganda kankaka teyajja. naye amannya Sulaiman Jakana Nadduli ku Buganda Village Stroke Nation
ate era nga ne proposal ey'erinnya linadde nsabye nga njagala YouTube channel tugituume Buganda Village / Nation oba Uganda / Buganda Nation ku bintu ebiri bwe kityo. Naye ekimpisiza wano si kyekyo, nze wano kugezaako kwanukula somehow somewhere ku bantu abamu abagezezaako okumpereza message obutayanukula kankaka, obutadda mu kulwanagana, bateze kankaka bayinza kuba bamukozi bwe bati, abasinga bagezezaako okumpereza message in comparison ku kankaka kiki kye yazzeemu mu messages ebintu ebyamwogeddwako, n'agenda into personal details of which are all lies. Naye nasabye dduwa yange n'ensaba Katonda nga nkyali mulamu, bwe kigambo kankaka kye yampaidde nsaba Allah amuzikirize ng'ensi eraba. Ate era n'abo bonna abamugoberera ne balowooza nti ebigambo byayogedde ge mazima, nsaba Allah atangaze emyoyo gyabwe abalaga obubi bwa kankaka obumulimu. Sirina nnyo mbeera ya kuwansiganya birowoozo na bigambo bisukka ng'omusajja omuyigizi era ate omutegeevu asomeseddwa era akuziddwa nti bujjako era enkya ntandika okuwuliza ebigambo bya kankaka kubanga nagaanya okuwuliza topiki ye ge mazima. Okuva ne nasomye ku mutwe gwe ng'oguliko byakyana kito saateganya kugiraba, wabula natumye bannamawulire bagirabe abo abali ready okwagala okumbuuza ebibuuzo mu kankaka ebyo bye yanukudde depending on one question eyamubuuzibwa. Ate tatandika nze nti nze nawaabira kankaka, wabula abaasindika essente ne bamuwawaabira. A lot of people have been sending messages nga balumiddwa nnyonzi okusobola okuba nti njawukana ne kankaka. Naye oli yagamba nti mazima ddala mukwano ki ogwo gw'otambula nagwo ogukwerabizza Katonda n'enjiri ate yabateesa wakati wammwe nga gye mulina okutambulirako. Kaakati ebyali bitugatta ne kankaka bibadde byogera ku Buganda / Uganda. Ennono yaffe okugisomesa wakati waffe, naye ebibadde bisikka ku ebyo mbadde sirinaayo mukwano guli exceptional gunteeka na kankaka kusobola nti kuba nti amanya mukyala wange naye mba naali badde nkwana nga nina omukyala ebweru nga kankaka amumanyi. That is impossible. Number 2, ndi wa byabufuzi akuziddwa kitange nga naye amumanyi bulungi. Ebigambo kasita biggwe byakuleese nze ebiseera bisinga n'ebyenjogera naye babiweddewo. Kankaka yategeezezza abantu nga bwe njagala ennyo abakyala, bwende nnyo mu nsonga z'abakyala ne mu ddwaliro entalo z'abakyala ye yazimaliriza. Amazima bonna batunulidde kankaka nga tebamutegeera, balabye vidiyo ey'abakyala. Number 3, yagezezzaako okuntegeeza nti ye yabadde annyambako nti waliwo videos bwe yatereka obwo nga mpalana nnyo Abanalwanda n'abanga abusalamu nga yankugira. Njagadde mpite wano era nga mbategeeza nti ngenda kukola episode emu yokka eggalawo ensonga ya kankaka. Teri video ndala yonna egenda kuddamu kuba nti eyanukula kankaka, wabula nga sinnaba kumwanukula. Mbadde nsaba yenna asobola okumuweereza eddoboozi lino amutegeeze nti muwadde olukusa ateekeyo buli kimu kyawulira nga kyalibadde kinswaza nga kinzija ku maapu oba nga kinteeka awo wenteekeddwa okwa mu position ensi entegeere. Ekyo nkimukkiriza kikole, then oluvannyuma nja kwanukula entegeera ye n'enneeyisaaye. Ekibuzo kyabadde kimu nti essente ze baakuwa oba ze tubadde tukweza nga za Jakana sulaiman Nadduli waziteeka wa, zaatuuka tezaatuuka? Of which sinze naleese topic omuntu yazannya eddoboozi ng'abanja essente $50 ge baasindika nebanga saagafuna, era bwe yabuuza namugamba nti ze ssente sizifunanga. Ekyokubiri yenna yaweereza kankaka ssente ku mulundi guno nga nkwatiddwa, sirina 10 kyonna kye nali nfunye kuva wuwe. Yafundikidde agambye nti ssente yasasula abasawo Baganda gye nalaganga nebanga sibasasudde. Nsomesa nnono obuwangwa obulombolombo n'empisa, naye endayira mu linnya lya Katonda njagala kankaka asitule abasawo abo bye nagenda naye ne gye nalaga obanga yabazuula buzuuzi nga nagendayo nga nze nagendayo nga bammanja
Ekyokubiri ndayira mu linnya lya Katonda sirinaayo musawo yenna gye nalindaze. Aleke kubeera mwana muto kuwaayiriza ng'asuubira nti anaayogera ebyekyana ekito ensi egezeeko okusuula erinnya lyange oba ate okuloosa n'abasigalidde nti nsobola okubeera omusirusiru otuuka ku leva eyo. Abaffe abasawo Bayibuli yagamba nti bino mbikole nga nabiri obutabirekangayo. Yabikisa bakabona n'abawandiisi n'abyatuliramu abaana abato. Bukedde olwaleero nti kiki yali ategeeza mu bigambo ebyo njagala kankaka oludda luli lwagamba nti bino mbikole nabiri obutabirekangayo ayatule basawo kyabo ababanja bye yasasula ssente which is beyond 275 millions ezo zibalibwa abo abasindika obupapula. I thought for the first time nti kankaka emiliyoni 64 ze yalya n'aleetako 4 nti nali nkyogeddeko ng'era bamaze kumbuuza kibuuzo ne mbagamba nti bwe nafuna akabenje saalaba ku ssente abantu asinga baali basuubidde okuba nti mbeebaza saalaba ku ssente nafuna miliyoni 4 abantu ne basindika opapula nga buyitirivu obulaga nti kankaka ssente yazifuna. Olaba neze Uganda abaana badde basindika wane ssente nga basinza Uganda nazo yazirya nga tazimpadde n'agamba nti ate kankaka yanzigyeyo. Yasanga ndi muwejjere ye yafuddeyo okunteeka ku maapu bannange. Nina ennaku ku mutima mu butegeevu bwange naye mbategeeza butegeeza nti nga sinnakola episode yesembayo kwanukula kankaka ayanukula ekibuuzo ekiba kimubuuziddwa wabula nina topic gye nnakoze sinzidde ku Uganda update. Omulenzi oyo naye akola ku UBC bamuyita Kisubika ajja kugiteekayo naye nagimulaze era nagimugambye mu topic eyo namugambye nti gwe mundi gwange ogusembayo okwogera ku kankaka Peter wabula nsaba Katonda azikirize kankaka nga bwe yazikiriza Falaawo. Buli kigambo kye yantaddeko nga kya bulimba nsaba bwe kiba kituufu nsaba Allah nteekeko laana bwe kiba nga kikyamu nsaba Allah asasule kankaka ng'ensi ekyalabanga mulamu. Buli kigambo kyonna n'ekyo kyasuubira okufulumya nga kikyamu gyendi nga kyakunkonjera ye kusobola kuyimirirawo nga lyekkubo lye yayiseemu ku myaka 5 gye mmaze nayo nga namuyita ne mugamba jangu kankaka twogere waliwo emboozi eteereddwawo eyeetaaga okwanukulwa kankaka teyajja. Ne mukubira ogwokusatu ndi mu ddwaliro kankaka jangu mbadde nkwetaaga waliwo be twetaaga twogereko ababiri ng'ab'omukwana ab'oluganda kankaka teyajja. Yatuuse kunnangira nga kitange bwe mugamba nti namuwasiza omukyala owuwe Munnalwanda naye ate nga mbadde nga nkimanyi nti Ssenkungu kitaawe be Bannalwanda abaasooka okujja mu Uganda wano era mumanyi nti kitaawe Ssenkungu Munnalwanda ekyo kimanyikiddwa. Ye okuwasa Omunnalwanda tekyali issue nali nkimanyi naye wano mu Buganda tulina enkola nti omuntu kasitakkiriza mu nkola ya Buganda aba amaze okufuuka ekyo kye nali ntegeera nti kankaka yafuuka Muganda era nti musajja Muganda naye kyannaku gyendi nti ate ogubadde omukwano ate ye enemy wange. Kyannaku gyendi nti wakati mu bigambo ebyamubuuziddwa yataddeho obulimba bwereere nali nzibyani mu bulamu bwange. Yajja mu kalulu musawo kijje nalaga gye yasasula ssente esukka 275 millions ezimubanjibwa ezansindika wakati mu accident yasooka ne mbulwadde mu kunkwata wano bankwatidde. Kyannaku nti yandyamu olukwe nga ate yategeeza abasirikale wa weensula n'abalambuza nawa wembeera n'ennaku z'omwezi ziddize ngenda mu ddwaliro n'ebimugamba byonna ku ssimu ngeno tebinnajja gye muli. Ne mugamba jangu tuteeketeeke tuyite ku ddoboozi lyerimu twegaana abantu abo tubakube. Kankaka yagaana. Up to date yasazeewo kunterawo biboozi biraga nti bwe simanya nnyumirwa nnyo abakyala nkwanakwana nina omukyalo omu era omukyalo oyo gwe bayita Betty Liz Alia gwe nina ye mukyala gwe nina ye naali yagamba nti mukyala wange nga mubeera naye nga bwe bamumanyi aveeyo amwatule era ayogere ne bw'aba mpangidde bamalaaya nga bali abateeseteesere bagambe nti ddala bange ekyo nakyo nkigumiikiriza nja kigumiikiriza abateeke otulabe
naye okuwaayiriza Jakana Sulaiman Nadduli nga lyekkubo lyoyiseemu kanka kapita nze ninza ekintu kimu wagambe olina obujulizi bungi n'ebyo byewatemanga mu vidiyo bye nayogeranga mpalana nnyo abanalwanda obadde onkugira bingi byotateekayo nebyembadde njogera nakuŋŋaanya ssente z'ekisaawe ne ssente z'ekisaawe ezo nga nzikuŋŋaanyiza nga njagala kwesimbawo ku pulezidenti abaffe katugeze nti nali njagala kwesimbawo ku pulezidenti ninza kwebuuza ku kanka kapita ng'ate nze mpa amagezi butya Bobi Wine bwalina okuteekawo olukiiko olwange lulina kuba kanka kapita mu magezi go n'entegeerayo nga gwe nina okwebuuzako obutya bwe nina okuba pulezidenti n'otegeeza ensi nti gwe badde ompa n'ebigambo ebimu bye nina okuteeka mu videos kanga kolina ebigambo by'osobola okumpa njogere mu videos olwo kitange mba musuddewa olwo maze okutegeeza n'ekitange nti yalina magezi gwe mbadde neebaza entakera nti yebale kunsomesa wabula sijja kuwalana naye ate ngenda kukolimira era nkukolimidde nsaba Katonda akuseekolana mu kigambo kyonna kye wampaayidde Katonda akunsasuliremu musera nsaba Allah ali waggulu oyo gwe nfukaamirira bwe mba nali ntambuddeko naawe mu ssabo lyonna obanga nagenda mu ssabo lyonna naawe oba nze kennyini okgenda mu ssabo ng'ekintu tteyo kugenda kuba pulezidenti ku gwe gwe wayogedde n'obagamba nti ddala tubadde tutambula lwa nsonga ABCD n'otegeeza n'abantu nga bwe nali ngenda ku bwakatikkira abalangira n'abambe gye bakyogerako nga vidiyo zo zonna ze mbadde nkola obadde okimanyi nti abantu bawandikako message bo bennyini bokka ne bateekako nti Jakana ogwana obwakatikkiro beegwanyiza they are just wishing others saying Jakana your presidential material. Does that mean nti nze nabateekayo babyogere ebigambo oba nti nze mbiwandiika oba nagamba nti oteekewo abantu bawandiike ebintu ebyo naye bannabuganda village stock nation kanka kabadde mukwano gwange nnyo numiddwa ge mazima era nina obulumi bungi gyali ebbanga ly'okuba ne mukwano gw'emyaka 5 nga mutambula si ttono naye tekirina bwenkanya keera nkya nti ate bakubuulidde nti abadde akulyamu olukwe yekanka kapita gubadde owakana naye oba gubadde wangaala naye ne bakubuulira n'amasimu ne bagakuteerako nti atwamukubiranga essimu zizo ziwulirize yabadde nga ategeeza kati oli mulamu yavuddemu statement egamba nti byenneekwazakaza nawona dda era nabuuziza bannakamera bankutte ejjo ne mbaga nti bane mundaba wano ddala mulaba nawona ndi mutereevu abaffe kale kano wendi wenfaanagana musabire Katonda kabaamussaako katono nnyo afune kyendimu ssaawa zino ng'oggyeko buli obulumi obwasooka naye wano wendi mu bulumi nsabire kanka Katonda bumuteekeko katono tumanye butya bwanaawulira ategeeza abantu nti wano oba mulamu kuba kwekoza n'ategeeza abantu nvuga emmotoka era sente nagulamu emmotoka nengula ne mukyala wange emmotoka muto wange ali Nadduli kibirango yasembayo ewa taata mu kitaffe yakwata emmotoka n'ajja omukyala wange Liz Aliya n'amugamba nti vugiranga mukulu wange osobola omutwalanga mu ddwaliro abadde nga mpa sente zigenda mu ddwaliro abadde bamuyita dduka Walusimbi buli wiiki bantwalako emitwalo 25 nga neze emmotoka teziriiko paka lwe yampa emmotoka nangayo emmotoka yeekuyambeko enywa kitono mazida 13221 bwebukera enkya nga nafunye sente ziteekeka nga mwansindikidde sente nkeera nkyagulira mukyala wange mazida 221 modo Subaru gyenina gyenvuga eya Ligase agimanyi ye taata gimmotoka giyango sinze nagyegulira taata yagingulira nga yakalulu era bwe nava mu kalulu nagiteeka nawuwe yakamala kujinziza jjo ly'abalamu temulukawo iyo gitwale esobola okukuyambako nayo naagizza mama Florence Bukenya nanga nti nja kusindikira sente emmotoka eyo giseeko emipiira kubanga gyebanja gyokka naye yayogedde bye baŋŋambye ebintu bingi nze nagaanye okuwuliriza eddoboozi lye nagaanye naye mbategeeza ate nga naye kwali
n'asobola okumuwa eddoboozi n'alimuwe amugaa nti Jakana Nadduli akusabye nti sindika buli kakica yenna gw'owulira nti osobola okumumwogerako nga mutuufu yadde mukyamu oluvannyuma ajja kukwanukula naye okwanukula kwe kugamba kutya nti asabye Katonda mu buli kigambo kyonna eky'obulimba kye wataddewo Katonda akuzikirize nga bwe yazikiriza Falaawo akuzikirize thumma wallahi ndayira fawallahi billahi tallahi kankaka sirigenda kukusonyiwa mpaka ng'ofukamidde mu maaso g'abantu n'obagamba nti Jakana namuwaayira bwe kinaakulema nekyolina kigenda kukuggwako nga sirina kyekutteko obula okukwasa Mungu ali waggulu. Personal life yange sitwananga nako na mukyala yadde okumuvuma yadde okkeera enkya okukwana omukyala nga nkimanyi oli gwe nnina mwagala era abakyala bonna bakimanyi nti wembanga nina okuba nti nkwagala bwe mba wakukyawa nina kufuna mukyala mulala era mmala kukuwa nsonga abaffe singa nina abakyala ntoko oba oliawo nalibadde n'abaana kumpi nga 4 oba 3 oba 10 katugeze kale nalibadde n'abaana nga kitono nnyo 9 oba 7 naye omusajja n'omupaayiriza otuuka ku elementi ng'eyo olw'essente nze sente nzikusonyiye nabo bonna bagamba nkuwabire mu episode eri nabagambye sijja kuwabira kankaka sente nzimusonyiye wabula kisimusonyiye biri ebintu bibiri byebigambo byavuddemu ebyobulimba gyendi ate ekirala kwe kuba nti yabadde ambega nga mukwano gwange gwe nayita emirundi 3 bifo nga tannabiteekana mu kamera mugamba jangu twogere abasajja bayinza okuba baagala twawula n'agaana okujja kinazuula nti ayinza okuba yatya ng'amanyi nti ngenda ate kwogera ku ssente ze baamuwa kuba abantu olwedde n'essaawa yaliro bakyasindika obupapula bulaga nti Kankana namusindikira essente on the same line esembyeyo 59 even today bansindikira obupapula obwo baŋŋamba kimu Kankana muwawaabire ssente aziseseme mbasaba era n'okubategeeza mu butegeevu obw'ekitalo bayibuli agamba nti mbaleke babikole bali byekolera okwewabira Kankaka eky'essente ng'ate mweta jazizza Kankaka okugamba nti ennyumba ye ate gye babakwata banziriza gye yagula wishimuloka gy'alina byonna sijja kubitunulamu Katonda ajja kumpa nga bwe mubadde mugabirira nsaba kimu kufuna ssente za musango ekyo kyensaba $20,000 mwasonde ssente ebbiru y'eddwaliro n'engisasula neggwayo $5,000 babadde bazibanja nazisasudde mwasonze ssente ekisambi ne bakifumba ekyekivaamu enfunyo for the 16 days zinamala mu kkomera kati njagala mutandika okunnyamba mu kusaba okw'ekitalo ate era musonde ssente nsobola okusasula sureties ezawe banteekako okuneeyimirira $20,000 bwe tulaba tumaze okuwangula essente zo zijja kutuddira naye mpisizza n'eddoboozi ku Buganda Village Stroke Nation okubategeeza nti olwanukula lwange olugenda okusembayo ku Kankaka luli lumu nga sigenda kuddamu kumwanukula lugenda kubeera ku UNN olwaleero ekiro nga ngasseeko olw'omulenzi oli lwe yambuuzizza niwamala yabadde ateeseteese olwaleero tugezeeko okwanukula ku ebyo ebyayogerwa naye ate ndi mukyalo simanyi nti oba naasobola okujja mu kyalo eno eddoboozi naye ng'aliwulidde kuba nadde entambuza empapula za musajja yatutomera nezijjako ematuga ku poliisi we navudde nezigyewaata ate eno naye ate ebigambo bya Kankaka Salitaze nakitanga abiwulire kubanga ye bw'anaamukolimira Kankaka gy'agenda okuggwera birigenda kubeera bibi nga tamukutteeko biidhini rahman nsaba Allah ali waggulu oyo ansasulire Kankaka ekimugwanidde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uganda y'enkya ekimu kyawuliranga kyalibadde kinswaza nga kinzijja ku maapu oba nga kinteeka awo wenteekeddwa kwa mu position ensentegeere ekyo
kankwanjulire abagenda okunazaako ennaku y'ebyettaka. Dream Estate Developers abeesigika mu bikwatagana n'ensonga z'ebyettaka, batunda n'okugula ettaka, amayumba era n'obikulaakulanya. Balina eriri mu byapa, naawe ayagala eriri mu poloti okuviira ddala ku kakadde kamu emitwalo 2 n'okweyongerayo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Ate gwe ayagala ery'ekyapa baviira ddala ku miliyoni 10. Ettaka lyonna libatunda w'osasulira ekyapa kyo w'okifunira si byakulinda. Bakafulu nnyo mu by'okusaveeyinga ettaka. Ensonga z'ekyapa ky'okuzigobako ozikaluubiriza ne documents zonna ezikwatagana n'ebyettaka. Jangu mu ba Dream Estate Developers balina ploti mu bifo eby'enjawulo nga Kibiribiri, Mayangayanga, Bukeerere, Kasaayi, Kabembe ne Nakifuma, ate nga ziri kumpi n'ekkubo, ate era nga ziriko n'amazzi, amasannyalaze gatuuka mudda. Oli bweru ng'onoonya be weesigisa ssente okukolera ku by'ettaka eby'okuzimbira ennyumba, oyagala kugula ploti, beebano. Olina amayumba go ng'onoonya basobola okugakuddukanyiza mu ngeri y'okkuŋŋaanya ssente z'obupangisa, bano beesigika ba Dream Estate Developers. Olina ettaka ly'oyagala okweruula, ba Estate Developers zitrakita baziina. Mulina engeri gye mulemeddwa okukkanya mu nsonga z'ebyettaka, basange Bukeerere Katale oba bakubiri ku ssimu 0755 128 009 ne 0758 9755554 ne 0754 436 ne 0753 146 email info@dreamestatedevelopers.com. ebikwatagana byonna n'ebyettaka ffe twasalawo ne tubyesiza Dream Estate Developers kubanga beesigika ate bye bakola babitegeera. Dream Estate Developers, expect